gaffe omunye kusatu anti femunyo mubivumbuddwa bironako olwaleero abangi basonga olunwe wekyabikira Dokita Edward Kunoonya onononga yesenkulu w'amalwaliro gamanyiddwa nga Medik Hospital agawerako yagenda mu maaso n'okubona ate nga bamusongamu olunwe okubba obukadde bw'ensimbi 50 nga bubba ku muwala yali akuba ekyeyo amanyiddwa nga Grace Nalunga amuguze ennyumba kyokka n'addamu n'agitunda mu ngeri ey'amankyolo. Dr. Edward Kunoonya y'omu ku basawo abakugu mu kuzaalisa era buli kitonde kyaleeta ku nsi yakisabira omukisa n'okubeera obulungi mu bulamu bwe. Wabula abakuzeemu ate tayagala batambulire ku ssaala ze kubanga ye yennyini ye yeekiika mu mikisa gyabwe n'abasuula. Kunoonya nga ye nannyini malwaliro ga Medik Hospital e Kawempe awamu ne Kakiri Setaani yamukema bannange n'afuna omululu gwa ssente era okukkakana ng'agenze mu bbanka asinzeyo ennyumba eya nkuba kyeyo gye yali yamugulako. Grace Nalunga ebizibu byafunira e South Africa byamusindiikiriza okukomawo e Uganda agira tetenkanyiza ku maali ye gye yaleka aguze kyokka kyamukubye wala bwe yasanze ng'ennyumba ye gye yagula ku Dokita Kunoonya obukadde 50 ng'agisanze mu bbanka nti bagitunda. Emboozi ye twagitandikidde ku lugendo olw'okutoba ng'ali eri South Africa. Abalinga Kunoonya mumanye nti abantu batoba okufuna ssente era okubafera muba mubakoze bubi nnyo nga mulinga ababasalidde ogw'okufa. Grace tubadde twagala otutwale olwo muganda wo akugambye nti weebakemu ennaku nga 2 olw'obukoowu oluvannyuma bakulaga ekyokukola olwakusomera sayansi. Nga nsomera sayansi nga sayansi oyangamba olina kukola booti ne booti engeri gye nali omupiira yasooka nanjigirizaamu yangamba kati olina kukola booti ne booti kati nga ki kati nga simanyi era nange ngenda njiga. Grace kati otandika okukola tandika okukola mpola mpola musonga nali mupya nga sibimanyi kati tandika okukola nangamba kati beere waka nali sirina bintambuza ebyeri nga bayinza okunkwata ne bankola ki ne banziza nange kati sokubeere waka nembeere waka ne tugendako omwafeya naye bwali bwakumakya nanfunira ekipapula ekyeri ekintambuza kati awo nemba nga ndi safe. Polisi ne wajanga nina okugiraga ekipapula kyenina. Oli ne muganda we South Africa olwo nga musulawa era mutya? Asente tezaaliwo banawo sabasanga mu mbeera nnungi kuba baali mu kaziku kamu. Katono nnyo mpozi muganda wo ne mulamu wo bonna bakola omulimu gumu era ogwo omulimu gwe yanjigiriza. Bannayuganda bali South Africa bakola emirimu mingi egimu gyogerekeka emirala mugimanyi egisinga ate gya bulabe nga n'abamu bagifiiramu. Grace byakolayo kati sooke tubyerekereze ekikulu nti apakasa twali twagala otubulireko katono ku Davi oyo yeyanjigiriza yasinga okunjigiriza. In fact Davi mwebaza nnyo kubanga woyo kasini wange nosanamalawo endowooza ennaku 3 nangobewo nangamba ojja nakunjagalira omusajja gwe tomanyi ng'ani mupya sina kyemmanyi maama yangoba ewuwe yangamba kyokka yangamba mbuno sijja nangoye naye yangamba ojja kunjagalira omusajja. Grace mu nnaku 3 emiswiba gyatandikirawo okumukuba ngamba Grace Nalunga e South Africa tannaba na kubaweza mbooge muganda wa mufubo tudda awaka mu nsi gy'atalinaako kyagimanyiiko. Katono nnyo muganda wo yakulabamu embeera endala? Tiyalabamu mbeera kuba nali nakatuuka sibimanyi alina okubinjigiriza naye yangamba ojja kunjagalira kubanga we nagenda
yangamba nzije n'engoye ntimi kati nze kyenakola najjamawo obusikati bwange akampi n'akapale kamu. Oba na kino nkibuuze kale kaali kalaga ebitone bwali tebiraga bwali bukoma wano buno buminye obubika ennyo noli siraga noli sinakyendaga naye yangowe ewuwe awo nentandika okulamu. Kibi nnyo tewalina ssente oli mupya mu nsi byonna bityo kati otyo nga sirina ssente oyo Devi gwe nkugamba Devi yeyantwala ewuwe yanziza ewuwe Devi kuba yali yabeerako South Africa yalekayo enju kati mbeere wa Devi yanjiyiza era n'abinkolerako paka yantwala ne kuuma afeya Devi oyo Devi era bwe nafuna ssente mama wa kimanyi we nali ngula ennyumba ye yasayiningako mukono gwe kuli. Devi ono yali mufumbo oba? Devi yalina bagirlfriend b'abazulu abeeyo naye nga babeera opposite kikomera naye nga nabo balimu embeera eri oba njagala okitegeera naye nga Devi mukwano gwange yandaga bambi mukwano mpola Grace n'ebya Devi bikulu. Devi yali mukwano gwange bambi. Yakuleka mu nnyumba ye n'atambula oba? Devi yanteka mu nnyumba ye n'agenda mu mikwano gye nga nze ngibeeramu ngena ne bugirlfriend bwe omanyi abavubuka naawe nga ngibeeramu ngulusa gyemisana n'agenda bambi naye nga tasulawo. Nabino bidde mutusiibula abantu mwali mukozesa lulimi ki era emirimu mugitandika mutya? Nga njogera Oluganda n'Oluzungu kati emirimu Devi yagenda njigiriza mpola nga bera katola buli bwomu olina okukola bwoti obeerewo bwoti bwatyo. Ebya Devi biwanvu ye ali ludda wakati? Devi gyali South Africa naye abikali eri MwaZulu-Natal Dabani Devi oyo bambi. Jjukira tuli ku mboozi y'omuwala Grace Nalunga ali mu maziga mu kiseera kino oluvannyuma lwa Dokita ow'e Kawempe Edward Kunoonya okusinga ennyumba ye mu banka gye yali yamuguza era nga kaakati bagitunda. Kunoonya ennyumba eno yagigatta ku bintu ebirala ebigambibwa okubanga nabyo yabissa mu banka ng'omusingo okusobola okufuna ssente eziwerako nga muno mbu n'amalwaliro ge aga Medik n'amaka ag'ekiteezi byalimu. Tulese Grace atandise okutetenkanya kiki ekyaddako awo nno wennyini enkyawe tujja okutandikira. Bya Robert Mutebi ne Eric Sebalamu, Salt TV Omunnyo.